program ekyali Nze Nga Bwe Ndaba nina mwami John Semakula nembera ne mwami Henry Nsubuga tutunulira nsonga nga bwe zitambula nako lwali twetoledde nnyo ku kibiina ekya NUP olw'ensonga eziriyo ezitambula ngenda kuotinga nnyo omubaka Kagabo ebigambo byayogerera ku mukutu ogumu ogw'amawulire ng'agamba nti ekyenjalo PLU that is Patriotic League of Uganda ekibiina kya General Muhoozi oba ekisimbe nti kyengeri kyavudde mu MK ndikyo kizze nekifuna omuntu okuva wali ate nakikyezimba naye nti movement oba NRM batandika bonna ne bagenda lumu kati sawa leero nti mwami Museveni oba olyawo atyo okugamba ku bantu abo kati tulowooze nti ye mwami Kyagulanyi afuuseeko ow'enjawulo okugamba ku bano kubanga mukyo tukitaputanga kutya kugamba ku bantu bo naye kati era ndooza principle Kyagulanyi kati embeera gy'alimu ndooza yeringa embeera eyani eya Muhoozi lwaki nti naye abantu yasanga abantu already abali formed okyegedde already abayimiridde bano ba Honorable Betty Namboze ow'emukono ba Muwanga Kivumbi kyokka olwaleero bw'otunuulira ku bigenda mu maaso batugamba nti omukulu waliwo enteekateeka okulaba ng'abo abajja nga bali formed ndowooza bamaze okulima olubimbi lwabwe n'olwekyo baagala banyuke mu bulungi oba mu butali bulungi. Yes, actually nali njogerako n'omukulu omwakulira campaign ya Kunga mwemu ku divisions ezikola mukono nagamba nti abantu bano abakulu kyokulabirako nga municipality n'abalala abali awo nti balowooza nti Kunga eno yaba n'ataaba wansi oboolyawo bazze okubalwanyisa babasibukula akabonda ako nga bwe kajja kaliba mwami Mpuuga mwami Segula n'abalala abalinga abo naye tulowooza nti Kunga situmanyi kiruubirwa kituufu naye kwandibadde kwongera kunyweza buwagizi bwa kibiina na kukinyweza oboolyawo olwaleero principal bwe yabadde ayogera n'obukaawo obw'amaanyi yayozaayozezza oba tukayite kabinjaako akakunga ng'agamba nti ensonga olubimbi kalulimye bulungi kyokka yafunamu okusoomoozebwa emabegako era mu bakulembeze bano abali tradition ababaddewo ndooza be yasanga nga already mu bo balina n'okukkiriza nti balina ettaffaali lye baagatta ku kibiina nti nga kakati Kunga ekibiina ekyo bwe kijja emukono ne kikola ye omukulu alowooza nti kinyweza oba emirandira gy'ekibiina kati nga bwe kituuka emukono omukulu ow'emukono yagamba ono yakunza ati abantu andekere ekifo kyange so ng'agamba abo kati olwaleero ndowooza ffe betulabanga bayagala okusiguukulula bo balina n'endowooza nti nze kasansigaza ekifo kyange oba struggle nze kasitankola ki so bali mu kusiwa bagamba nasiwa mukanga asiwa mukabukuku oba basiwa mukabukuku naye nga bo bakoze eki so kati omukulu yagambye ekyo kikafuuwe ekibuzo kiri nti mukama wange ng'ojja nange kyemba nkuteerawo NUP etuuse okuyimirira nga terina Muwanga Kivumbi terina Betty Namboze terina Medard Segona terina Mpuuga eyimirire ku bano abale Zake ba Joel Senyonyi ba Mufumbiro mwami Nsubuga twalowooza nti NRM nga teriimu mwami Amama Mbabazi nga teriimu mwami Kayihura nga teriimu mwami Bukenya Kayihura yaliwo NRM yaliwa NRM of course yali police officer naye nga akolera mu government ya NRM nga teriimu speaker wa parliament nga siyo speaker Rebecca Kadaga nga afunye okutakana ne president twalowooza nti NRM tesobola kugenda maaso naye olwaleero we twogerera NRM nga bano n'amaze okugivaako ng'esigadde mu president Museveni n'aleeta abantu abalala abapya era abato NRM yasigala egenda maaso kubanga kibiina ekirina abantu emirandiro egy'enjawulo kati ne NUP bwefaanana tekitegeeza nti olwaleero bwe tugerera nga mwami Mpuuga nga mukyala Namboze nga mwami Segona n'abalala nga tebali mu NUP nti NUP egenda kuba eyiise nedda NUP ekijja ekiyinza okugiyiwa kwe kuba nti eyagadde okufaananya ebintu ebimu osanga ebiri mu kibiina ekiri mu buyinza nga kyo okutugambe nti nga ekulya enguzi kyova laba nga mwami Kyagulanyi yavuddeyo n'alwanyisa kino kyabadde kigenda kumudde nti nga kusanyizawo ddala NUP abantu batekugamba nti ate kati naawe ofaanana kino ekiri wano ekiri mu NRM so okujjako nga NUP
abakulembeze ba NUP bafaananya abakulembeze b'ebibiina ebirala abatali bambulukufu mu mirimu gye bakola. NUP ejja kugenda ng'ekola ki ng'egenda maaso kubanga abantu especially abantu abaliwo abawansi abakulemberwa n'abasomyeko abato baagala okulaba ensi ekyuse ng'ensi ekulemberwa kwegamba abantu abambulukufu mu buli nsonga yonna. As long as abakulembeze abali mu opposition banaba basigala nga bambulukufu ng'era baagaliza ensi yaabwe kuba nti etambula mu bwambulukufu NUP terina gyejja kubanga eraga. Kino kye kiseera okweggyako abantu abalinga bano kasita baba ekisooka nga bagenda kuleeta obukundi obuyinza okusuula obukundi obulwanira mundu obuyinza okusuula ekibiina then kiseera kubanga nga bwe tulabye omukulembeze yenna ow'amaanyi ate era omukulembeze ow'amaanyi akulembera ekibiina kye n'akikwata n'akitambuza bulungi nga alina gy'ayagala kirage kituuke alina okuba nga asobola okukwata ku buli mukulembeze yenna ow'ekibiina abeere ng'alaga nti w'amaanyi. Bw'aba ng'akoze ensobi n'aba ng'asobola okuba nti omuntu oyo ateekebwa mu kakiiko n'awozesebwa gumusinga n'amugolola ettumba n'aba ng'akola ki nga atambula bulungi. Okay. Kale yongera okutunoonyaako online Kyagwe TV, subscribinga, sharinga, likinga, ojja kubanga ensonga oyongera okubanga ozitegeera. Ate osobola n'ogendako ku ludda luli eri tulinayo ne program okikola otya osobola okgenda n'oba nga ate n'ebyayo ebiriyo obiraba. Ekkubo lyerimu Kyagwe TV ebirala n'oba nga obigoberera bulungi nnyo. Mwami Semakula anti mu kino wadde nga bino byonna byabaddewo naye tulina embeera ezeebeerawo eyagala okwefaananyiriza kino boolyawo abantu ne batagiwa nnyo attention. Tutunuulire ekibaddewo emabega abaaliko basipiika nga baweebwa oboolyawo emmotoka ate ng'emmotoka zino si kugamba nti oba bw'eba ekaddiye osigala nayo ne wawuli waddemba okugikomyawo ne bakuwaamu endala palamenti ejja okuba nga esasula omukozi n'ebirala ebiringa ebyo. Twagala okwebuuza nti abantu bano wadde aba afuna akasente ke ng'awo omusaala naye eno kikiri kyenakubuuza mu kusooka kulinga kweyagaliza oba kakati mwami Sentayi wali obuzibu ekinyusi ekivuddeko olutalo notulaba oluli mu NUP. Abantu abakulembeze ba NUP okutandika okubuuza nti okugamba okwebuuza bokka mitima gyabwe nti abantu betukulembera banaatulowoozaako batya nga batandika okulaba nti naffe tufaananira ddala nga abakulembeze abalala ng'abali mu paliyamenti bwe bafaanana kwegamba lwa nsonga emu. Weeteeke mu bigere by'omuntu omulonzi ne bukeera ku makya n'owulira nti omuntu eyali sipiika wa paliyamenti emyaka 2 emabega ng'ono yali afuna obukadde 30 buli nkomerero ya mwezi era ng'afuna n'akasiimo era yavumula n'akasiimo ak'amaanyi akakomeeri nti ate amaze okutuuka sipiika na privileges nnyingi nnyo tebadde owulira ku bimu ku bigenda maaso ku social media mu campaign ebaddewo eyamwami Spire Ssentongo nga bagamba nti sipiika yatambula n'agenda ebweru mu kuwummula e Nairobi n'atwala ssente ze bamuwapaddye empitirivu millions empitirivu ezigenda. So privileges za sipiika ziba nnyingi okukamala obukamazi mu nsi enjavu ng'eyaffe Uganda. Mu nsi enjavu nga Uganda omuli abantu abatasobola kulya kyamisana na kyaggulo naye nga sipiika n'abakulembeze abalala basobola okugenda ebweru ne babeera bulungi. Kugamba oli n'agamba nti agenze kuwummulamu. Kituufu ffenna tuli bakozi era twagala okuwummulamu. Nze ndi mukozi naye bwe nfuna liivu sente zange omusala gwange gwenfuna bwe gugenda okukola mu liivu yange. So kino ne bw'obanga oli mukulembeze mukugamba bw'oba okola privileges nga weewa obusiimo obw'enjawulo olina okugamba naye abantu benkulembera bo bafaanana batya bo bali batya embeera yaabwe eri etya. Kakati kiri kyobadde obuuza nti omuntu n'aba ng'ali sipiika ate n'amala n'awummula emyaka 2 mabega oba 5 oba 10 n'ajja n'omugulira emmotoka ya miliyoni 600 n'omuwa driver n'omuwa amafuta n'omuwa buli kintu. Kati kino si kyekigenda okwongera okuleeta okutiŋŋana mu byobufuzi by'amawanga gano agakyakula nga neraffe mwolitwalidde ng'abantu balwananga okufuuka sipiika oli alaba nti nakulwana kufiirawo nfuuke sipiika era competition ozooziraba kuvuganya ez'okulaba ku ntebe y'obwa sipiika nga buli omu alwana agamba nti kino bwe sikitwala mba mpedde. Kakati awe tuli. So I think group ya Kyagulanyi banne aba NUP bakoze bulungi kubanga kino kivuddeko kigenda kuvako debate ennene esinga kati negenda maaso lwalero ng'abantu bagamba nti tukoze tutya okulaba nti akasiimo ka speaker n'abakulembeze n'ababaka parliament abali mu parliament abalala bonna n'abakulembeze babeere ba ministers babeere ba prime ministers babeere ba presidents nti kwegamba kafugiddwa kati okulaba nti omuntu talya
njuba talya mutima mu bantu kuba kuno kulya mutima mu bantu n'okubajjamu kana akasente akagenda kati ngene wera nti milioni 5 zandibadde ziyamba okuliisa abaana abali mu masomero ga UPE ekyemisana kubanga tetuwakanya akasiimo ne wakiri kabeerenga kasaamusaamu nga semakula ali mu kyalo eyo nga tawulira nti oli yafunye milioni 5 naye nga nekkubo mwayita yo okutwala ejjuuni mu kataleke ng'ekkubo lifaanana bubi nnyo ng'amakulu gano kukitamu olwaleero wano. So I think kino kyakuyiga ng'eggwanga tulina okutuula wansi ku ntebe tugambe nti akasiimo omukulembeze afuna akasiimo kenkanawa era bw'aba akafunira ku nsonga ki. So nze neebaza abakulembedde kampeyini eno okulaba nti kino kivuddeyo mwami Mpuuga aleme kukitwala bubi oba kireme kutabula NUP kibeere ekyokuyiga eri abakulembeze bonna naffe abantu ba bulijjo tulina okuteekawo ekkomo kasiimo. Weewaawo mwami Nsubuga nga tutunuulira obusiimo buno nina we nabadde nsoma nga balaga ensonga 10 lwaki oba oliawo NUP erowooza nti eno yabadde ensobi. Mwabaddemu ensonga egamba nti bwe kinaaba nti abanajja nga be banaatuula nga beetegekera ekyabwe kuba kino tekyali nti baakiyisa buli loopu anajja nga anaafunanga kigenda kulekawo olw'ensimbi y'omusolo bali bwe banajja ne bagamba nti ffe tututte 6 tunuulira obusiimo okutwaliza awamu. Ensonga ezo zonna nga tuzitunuddeko nze ndowooza tulina okutunuulira ekibiina kyaffe oba bannakibiina kya NUP nga tugogola because bwe tetugenda kugogola twegogololeremu tugende oshegeera because olwaleero tutunuulira bannabuddu nga basitudde omutwe. Yes. Tujja kutunuulira ebusoga awo waliwo omukulu gwe bakwatako nawo ab'ebusoga nabo ne bawulira nga abali aggrieved. Yes. Kakati bwe tugenda eri waggulu mu ebugiswawo mukulu Nambeshe naye ennaku zino tetukyamulaba ku ssiini. Ayinza okuba naye nga ali eyo omutima gwennyikamu ng'alina interest ze ezitaali fulfilled mu kibiina. So tugambe nti Kyagulanyi ng'akola bino byakola bannabuddu bye balabanga bo abali witch hunted olw'omuntu waabwe ekitundu ekyo alowooza nti oba bannabuddu bawulira nti bakutte ku muntu waabwe n'olwekyo bave mu NUP oba batandike ekibiina ekyabwe bagoberera abakulembeze baabwe kati ffe ab'emukono bwe banaakwata ku mubaka Nambooze nga naffe tugamba nti mukama waffe atujja akagaati mukama waffe tubadde tulina kokka ate twamuwagira ate twamubeererawo Yesitula n'ava n'ekamooca n'ajja mu kikomeera ky'omubaka n'amusaba yeesimbewo mu mbeera bw'etyo. So nze ndowooza wakati mu kwagala okutereeza because okutereeza Uganda state mweri ndowooza bw'aba mulwadde muyi. So waliwo dozi gy'olina okuwa omulwadde ali mu state Uganda gy'erimu nti wowe dozi gy'oyinza okuba omulwadde n'emukutula. So mukama waffe principal kyalina okwegendereza kwe kwewala okuleeta dozi enkambwe ennyo ku mulwadde ali mu mbeera esigaddeko ekikuba mukono. So kiri tuluma nnyo bwe tulisoma mu byafaayo ng'omwaka mu kulonda okujja ng'oluusi NUP tesobodde kukola kyekola olw'ensonga nti twalowooza nti omusaayi omuto oba omugigi omuto gutuuse n'olwekyo tweggyeko ebikonge bye tubadde nabyo tuleete omugigi omuto gukole ki. But I think it should be a gradual process. Ng'oyagala okutereeza twalibadde tukwata mpola we wasobye ne tukola bwe tutyo otherwise okufubutuka obufubutusi n'ogamba kooti y'abantu keeramule omukulu yeewadde obukadde 5 tumugambye alekulire aganye n'olwekyo mukole ki. So naye ate nga tulabye nti kakati bannabuddu nabo bali contrary bagamba banange nedda omuntu waffe. So kyokka ate bano abakulembeze ffe betulabanga abali bano abajja nga balina kye bali mu NUP nabo balina gye bava ate nabo balina obuwagizi bwabwe ate nabo bakkiriza era nga abawagizi baabwe bakkiriza nti balina ettaffaali lye bagasse ku NUP era their party ku kibiina ekyo. So n'olwekyo tulina okwegendereza nga tugolola ensobi. Otherwise tuyinza okumaliriza nga naffe twegogoleddemu. Katono nnyo mwami Semakula nga tonnayingiramu
bino byonna nga tubitunuulira wadde nti n'omuntu wa bulijjo oba omuwagizi ajja kunenyezebwa oba oliawo okwekumamu ogutaaka naye tulinawo n'embeera ey'abakulembeze okubeera n'obubondo bwabwe ng'omukulembeze asobola okuyungula abawagizi ne babaako kye bakola simanyi bibiina kye bigenda kukola ebyobufuzi bino okuba nti bwe kituuka mu kusalawo omuntu n'omuwagizi oba oliawo simanyi nti oba yalina okubeera n'esse ey'amaanyi mwami Nsubuga abadde atuwa ekyokulabirako tojja laba ab'ebugisu balina bye boogera ab'emasaka balina bye boogera ojja kulaba ne mu kibiina ab'ebusoga bwe kituuka ku kibiina ky'NRM wabiraba nga tufiiriddwa sipiika Olanya nedda naffe twagala muntu waffe wabeewo amuddira mu bigere bw'abanga wa mu nnyumba omukulembeze yenna ow'amaanyi akulembera ekibiina nga NUP ekyamaanyi ekya position ekyamaanyi mu ggwanga alina okubanga alina obusobozi n'obuyinza okubanga asobola okwasaganya buli mukulembeze yenna ali mu kibiina ekyo okusingira ddala nga akikoze ng'ayita mu mateeka kibi nnyo nga bwe nakyogedde okuva ku ntandikwa okubanga mu kibiina mulina omukulembeze atakwatwako ekyo kibadde kirandise okuyingirira NUP nti oba principal bw'abanga abadde alina tugambe nti alina gwatya omukulembeze gwatya ne bagamba nti emukono atya Nambooze oba emasaka atya Mpuuga oba ebutambala atya Kiwanga Kivumbi yesaawa kikome era njagala nkubule nti okuva principal lwakutte ku mwami Mpuuga abasigadde bonna ababadde batambulira mu layini yemu abalowooza nti principal abatya ebyo bigenda kukoma era senga principal anaddiriza ekigere mwami Mpuuga n'asigala nga tabizayininze nga bw'aba ssente abadde azifunye nga tazizizza then bwe bulabo bugenda okuba obw'amaanyi mu kibiina kya NUP kubanga abalala bagenda ndikitegeeza nange asobola okunkwatako ne mmulaga nti ndi w'amaanyi era nsobola abantu bange gye bali nedda ebyo birina okuggwawo ebibadde mu bibiina ebikadde kakati mu kugezaako okuzimba ensi empya erina okuba nti ensi omukulembeze oba abakulembeze abantu kwegamba be batwala ng'ekyamaanyi be balonzi so si abakulembeze kinnoomu omukulembeze kinnoomu abeere ng'ajja n'obululu 10 bw'abanga akoze ensobi abeere ng'ateeka okuba nga ekibiina kisobola omugambako nga president general w'ekibiina n'abakulembeze abalala basobola okumugambako tuve mugamba nti ebusoga bwe tunaamugambako ng'onaanyiiga ani bwe tunaamugambako ng'onaanyiiga president Museveni atulaze nti mu kibiina bw'oba onaasobola okukikulembera nga bw'omulaba bwakulembera sijja gamba nti ye modo mu kulembera ekibiina naye atulaze nti oteeka okuba ng'oli decisive nga osobola okuyimirira ku kikyolaba nti kyekirungi bwe kibanga kyekirungi n'ogamba nti tudde eno bwe kibanga olabye nti waliwo obulabe n'ogamba kati katudde eno eyo feature nnungi nnyo mu president Museveni era n'abakulembeze abalala basobola okugifuna ne bamanya nti mu kibiina temuli munene kati ne president Museveni poyinza okugamba okugezaako kudiretinga na bano nti enjawulo yokka eriwo nti mu NRM ewali president Museveni ne president Museveni ateeka okubanga obuzibu obuli kwe kuba nti ayinza okubanga ye tawuliriza nnyo maloboozi g'abantu nti abantu naye bamugambako ne bagamba nti president kati kino kitambula kitya so tulina okubanga ne Kyagulanyi akulembera NUP bwe bunaakeera ku makyanga alina ensobi gy'akoze naye abeere mu position nti abakulembeze b'ekibiina ekyo basobola omugambako awo twagala ensi yaffe ebeere ng'abantu bamanyi nti omukulembeze afugwa balonzi so si bukundi oba abantu kinnoomu mu kibiina abalonzi kyekinyusi awo tugenda okusobola okutwala ensi mu maaso kubanga nja kumanya nti bwe mba sikoze enguudo mu mukono bwe mba sizimbye malwaliro mu mukono abalonzi banvuddemu naye bwe mbanga ekintu kyakusanyusa Nambooze oba kyakusanyusa Mpuuga kitegeeza nti bwe najja ne muwa ye miliyoni ze 5 oba biliyoni 10 ye nga mujjemu ng'abalonzi b'emukono mbafunye nga basigala tebalina malwaliro tebalina ddagala naye nga Nambooze musanyufu nga Mpuuga musanyufu nga n'abalala bonna basanyufu awo twagala tuveewo tugambe nti abalonzi bwe baba si basanyufu nga banyiivu ekibiina kyaffe tekikola ki tekiriwo kaka tukolera balonzi tetukolera ba individuals katono nnyo mwami Semakula era ojja na kuyingiramu wali mu ntaputa y'amateeka kubanga abatunulizi bakulaga nti kizibu nnyo mwami Mpuuga okuvaamu okusinziira ku tteeka kyerigamba naye ate ne wali ne badde ne bakulaga nti ate ekibiina kya ddembe okumubonereza bw'aguguba kitegeeza kiri ekibiina yes olwaleero nange kyembadde njagala okugamba mwami Semakula nze nga abaganda bagamba nti bwadde ne ligambwako nannyini lyo gwe nannyini Mpuuga gwe taata wa Mpuuga gwe principal ng'omuntu akoze omusango omunene bwe gutyo wandibadde omugamba kulekulira wandibadde omugoba owandiika nga FDC bwe yakola ku Ibrahim Ssemujunganda newandiikira palamenti ng'emujje mu kifo ekyo ayina kulekulira olina kulagira nti palamenti n'ogiwandiikira ng'ekibiina nti
owekitiibwa Mpuuga tumujje mu kifo ekyo oba ogiwadde ensonga oba togiwadde n'olwekyo tukisikizza ono okitegeera so kitegeeza nti bwagaana okulekulira kankozesa ekigambo ky'omukulu bwaguguba olwo ekibiina kiba tekikyalina kirala kyekizzaako era ekirala kino kitulaga ki because bino ebintu twetaaga tubikozese nga ekyokuyiga nti olwaleero singa owekitiibwa Mpuuga aguguba n'agaana okulekulira ekibiina olwo kiba kizzaako okitegeera kakati ekibiina kye kyakoze kyensuubira ekyakoleddwa kwe kuba nti ekibiina kisazeewo okuyita mitendera bagita mitendera ogusooka baatugambye nti baatuzizza akakiiko ne kamusaba alekulire ne kamusaba asireyo ne ssente kakati ekyo si ekkomo nti kati ebyo byawedde senga Mpuuga nga bwe yavuddeyo n'agamba sigenda kulekulira kakati tulinza okulaba ekibiina bw'aba agambye nti sigenda kulekulira ekibiina kulekulira obwa commissioner si bwa bukulembeze mu kibiina bwa commissioner mu parliament ekibiina kigenda kukola kutwala step ki eddako so ekirala kye tulina okwagala okutunuulira ennyo ge mateeka agafuga aba commissioners aba parliament abali mu parliament kakati ani alina obuyinza obugamba omuntu alondeddwa ekibiina okumugamba nti lekulira obuyinza buli mu kibiina oba buli mu parliament bwe buba buli mu parliament lwaki ekibiina kyandinonze okuba nti ndi commissioner mu parliament ate nga tekisobola kunzijjayo zensonga kati awo tulina okuba nga tukola ki nga twogerako ku ssaawa ya leero ekirala ndi bwe tukizuula nti waliwo eddibu mu mbeera eyo nti ekibiina kinnonda ate nga tekisobola kunzijjayo then amateeka gasobola okukyuka era gayinza okukyuka essaawa yonna gasobola okukyuka ne gagamba nti ekibiina kyekijjamu njagala ekyokulabirako senga olwaleero President Museveni yekka akulembera NRM akeera ku makya n'agamba nti na commissioner gwe saagala mu parliament okwabo ba commissioners NRM beteekayo abali mu parliament eri asobola okugamba nti no twalina ba MPs be baba bayitanga batya bano abaagaana okulonda tugikwatako ba rebel MPs sebo President Museveni bamulemera mu parliament kyekimu kyekino so bwe baba nga bali ba rebel MPs baagaana okubowinga down to NRM party kakati gwe opposition ate nga n'omukulu kye yakoze parliament etulaga talina musango gwe yakoze what next waliwo enjawulo wakati w'omukulembeze alondebwa atya era kyekimujja mu parliament omukulembeze wa parliament amazima kyandibadde kyansobi nnyo okuba nti alondebwa abantu ate ekibiina ne kituuka ne kimugamba nti va mu parliament eyo nsobi nnene nnyo oyinza okulaba nti buli mukulembeze atakkaanya na kibiina kye afumulwa mu parliament olwali tulina omwami gwe bayita Kagabo alina obutakkaanya ne NUP ne NUP tesobola kumujjayo lwaki tesobola kumujja mu parliament lwansonga emu nti Kagabo alondebwa ki bantu senga ogamba nti NUP emujjayo oba okoze ensobi okujjako ng'ozze mu bantu kubanga lw'etteeka erigamba nti osobola okudda mu bantu senga badde ne n'emikono mu bantu ne bagamba nti abantu ebitundu tugambe 5 oba 7 bagambe tukyamagala tukyanjawulo ekibiina kisobola okukozesa enkole naye kiba tekikyagadde then kibeera okay naye kana akafo ketwogerako aka commissioner ko kibiina kyo kyekikulonda so si bantu ekibiina kye ekya NRM oba ekya NUP kitula nekikulonda nekigamba nti Ssemakula tumulonze abeere commissioner kakiiko kali lwaki kinnonda ate nga tekisobola kunzijjayo ne ku mukulembeze wa parliament bwe tuba nti bantu be bakulonda then bantu balina okujjayo bwe kiba kibiina nga kyekikulonda kibiina kye kirina okujjayo yandibadde ensobi ogamba nti President Museveni oba Kyagulanyi oba FDC president yenna aliko kati neyaliko nti asobola okujjayo omubaka wa parliament kitegeeza nti bwe tufuna obutakkaanya fembi onzijayo so nga ate abantu be bannonda awo democracy yandibadde ayise katono nnyo kubanga kadde kaffe katambudde mwami Nsubuga okumu ku kwemulugunya kwa mwami Mpuuga okwalabikidde mu statement y'ensonga ey'okuba nti ekibiina obuliawo kitambuzibwa obuliawo ku musingi ogwa family ate bino bye bintu bibalanga mwami Museveni mu NRM kitegeeza kitebakoppa kwono bw'aba baagala kwetereza tulina obuzibu bw'abakulembeze mu Uganda lwaki nti ogenda kusanga omuntu ng'akomerera ekibiina ekiri mu buyinza oba President Museveni naye emirundi mingi bannayuganda oba abantu abamu ab'olubatu bazenga bagamba naye bannaye ku that radicalness eya Dr. Kizza Besigye bwafuuka president kiki ekiyinza okubeerawo kakati oli n'atunuulira enneeyisa ya principle ku nsonga eno oba ntuufu oba si ntuufu nti because we assume nti alina obuyinza obuli limited naye singa abadde president era obuyinza bwe buba supreme singa abadde alina obuyinza obuli supreme ensonga ng'eno yali gikutta atya bw'abanga agikutte nga bw'agikutte bw'ati so nze ndowooza tulina nga bwe tukuba ttooki eri
ate naffe tulina okwekuba mu toki because olwaleero ensalawo ey'olwaleero ereetera abantu okutunuulira ne baga omukulu omuntu bwazze omusango bwati bwamuyisa kati watya ng'ono ye president tuba tetugenda kalaba so nze ndowooza nga tusalawo bye tusalawo byonna tulina okumanya nti fe abali eno tutunula ne tugamba omukulu kino akikoze bwati omukulu kino akikoze bwati so oba because we need fair hearing ekirala okuvaayo okujja eno olwaleero owekitiibwa Mpuuga yatugambye nti olukiiko olwayitiddwa principal lwayogerako it was not that formal meeting for the party okitegeera naye ate era n'ekirala atugamba bananga ekirala tulina however much nti gwe president oba principal w'ekibiina naye buli muntu yandibadde agambibwako so tekikola makulu nga gwe munno wazze omusango ovaayo n'omwogerako oba otya naye ng'ate gwe batugamba mbu gwe tosobya gwe teweetonda gwe tokola ki kakati gwe bw'oba osetinze president nti omukulu tasobya ate nga nange ndi mukulu nze vice president mu kibiina omukulu teyeetonda era nga kitegeeza olwaleero ffe buli mukulu mu NUP tasobya buli mukulu mu NUP teyeetonda buli mukulu mu NUP so nze ndowooza abantu because seriously waliwo abantu abakuba engalo ne bakola batya kati bw'obanga Katonda takuwadde kubikulira ojja kulowooza nti buli ngalo ezikubibwa oba abantu ne bakola batya nti baba bakusuusuuta naye ng'oluusi baba bakusunga busunzi n'olwekyo amaloboozi ago principal tasobya principal taddibwamu principal kyayogedde that is not democracy and it is not what we are looking for as Ugandans. Okay, Mwami Semakula, nga tuva ku nsonga eyo family issues kakati mu bukulembeze ensonga ya family issues mu bukulembeze ekisooka nja kubuuza lwaki eyogerwako leero ng'omukulembeze omu amaze kankito okukwatibwa ku nkoona bwe waba nga wabaddewo ensonga ya family issues nga ndi mukulembeze mu NUP nandibadde nagijjayo dda ne ŋŋamba nti bannange akulira akakiiko kano ava mu family ya president akulira akakiiko kali ava mu family ya president akulira akakiiko kano ava mu family ya president kyandibadde kirikkirira obuzibu bwe buli nti bwe kivaayo ku ssaawa eno ey'olwaliro kubanga omukulembeze omu bamugambye nti weetonde kireeta obuzibu naye nekira kyolina okwebuuzaako nti bo abakulembeze bameka abava mu family ya mwami Kyagulanyi abakulembera NUP vis-a-vis oba bakompeyalinga oba bageraageranye ku bakulembeze abali mu bibiina ebirala ebitali bya NUP n'abakulembeze abava mu famire zaabwe nga bajjuza office ez'enjawulo mu ggwanga kati oyinza kuleeta abakulembeze bava mu famire ya Kyagulanyi bo bali bameka mpulira eriyo Nyanzi sibulira buulizi naye Nyanzi mumanyi nti wa famire y'abali omulalaani ekirala nti mu NUP abakulembeze bameka abenkana Nyanzi okukola mobilization kakati NUP efirwe Nyanzi kubanga muganda wa Kyagulanyi ekyo kikyamu kikyamu ye Nyanzi ali mu office ki si mubaka wa parliament kubanga musajja watu yagwa oba yagwa so mobilizer kakati chief mobilizer alina budget yenkana wa ebyo kubisinzira okugamba nti abamemba ba family ye balina office ze batutte mu kibiina ebyomu gwe tuwulira abala sibamanyi n'ebiwandiiko ebimu ebifuga ekibiina batugamba nti tebirabikako ffe ng'abakulembeze ali ku ddaala lya vice president bw'obanga tomanyi ekitebe ky'ekibiina kiriwo kitya kirina ndagaano zitudde kutya biki then ddala ani ayina obuyinza okutegeera ebikulu to that level then bw'oba tomanyi ani alina biwandiiko ebyo ng'oli vice president kwegamba w'ekibiina then oba osaana kulizayininga n'ovaawo lwansonga emu nti buvunaanyizibwabo okumanya ensonga ezo kale webale nnyo webalire ddala gwe munafu mulungi tulaba ku Kyagwe TV webale nnyo kubanga obadde otugoberera onaona w'osinzidde abakulu babaddewo ensonga bazitaanyiza teekateeka yaffe bwe tubwegenda okubeera nga buli lunaku olw'Essande tujja kubanga tunuulira ensonga
ezibaawo oboolyawo zikoze amawulire mu ggwanga ate era nga za nkizo nnyo. Program Nze Nga Bwe Ndaba olunaku olwaleero mbadde ne munnamawulire agatendeka omwami John Ssemakula ava wali ku Uganda Christian University, ate era mbadde ne mwami Henry Nsubuga munnamawulire akyagalimu agawandiika agasaka n'ebirala ebigwa mu ttuluba eryo. Nze Richard Center muzzukulu w'Eryasafu nsibuka Nakasongola. Njagala okwagaliza olunaku olungi n'okujjukiza okwongera okubanga otugoberera ku mukutu gwaffe Kyagwe TV, ogenda yaawo nossaamu nobeera nga osubscribinga, olikinga nosharinga ebintu bingi ebibeerayo byosobola okubanga oba oliawo ofuna mu programu eri ekikola otya, twongera okubanga tutambula n'abantu oba oliawo abalina ebyamaanyi bye bakoze mu ggwanga ne batubuulira olugendo lwabwe balutambudde batya okujja okutuukaawo bali. Mutukiize tubasiibulire wano, mubeere bulungi, mweraba. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawumuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you